bannaye Uganda bannaye gavumenti nga omulaba embeera gye ndimu be abaana bange bakabira byakunywa enjala ebatta siina kyakukola siina kyabbawa gavumenti bakubira omulanga bannange bakubira omulanga mujje muntaase n'Abannayuganda bannange tuve China nga omulaba oyo ye muto akabira kyakunywa siina kyamuwa mbawadde amazzi nnaku 2 mazzi ge baliko oyo ye mukulu enywato temuli kyakunywa bannaye bannaye gavumenti muntaase bannaye nze simanyi kyakukola ennaku ennumira abaana bange bano kubanga bo bato tebalina kye bategeera bannaye gavumenti mutuyambe mututaase tetukyakola myezi 3 kumpi tugenda 9 tetukola ennyumba bazitubanja nze landiroodi yaŋŋambye mu nnaku 2 muviire naye nga n'omuviira naye nga ndagawa ate nga n'ekyokulya sikirina ngaera we mulaba ndi mu nju naye n'ekyokulya sikirina siina kyendya bannaye gavumenti ye Uganda mutuyambe tuli bubi bannange China tetukyalina ebintu bitutabukidde mutuyambe bannange mututaase bannange embeera tutabukidde bannange mutuyambe. They are chasing us again. 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 No house, nowhere. Anywhere we go, they will chase us. Alright, ITV Uganda, what XP is my name. Thank you guys for watching. Yonna gye musinzira okuba nti mutulaba mwebale nnyo mwebalire ddala abannange embeera ebayise etya embeera y'ekiyumba ebayise etya egamba etya naffe gye tuli embeera yakwasaganya mpola mpola everybody naye nga ngenda kusooka ne baganda bange ab'e China baganda bange ekiri e China kibi nnyo nti abaana abaddugavu abali e China bali mu kubonaabona kwotalabangako babafulumya mu mayumba babafulumya mu ziwoteeri bannange embeera eno mbi nnyo kavidiyo ako kensosa okubalaga omukyalo oyo alina abaana 2 abadde abeera China abaana ebyokulya byamuggwako abaana abawa amazzi abaana bakaaba bamaze ennaku 2 tebalya kyakulya kyonna. This is so bad. Olunaku lw'eggulo Honorable Muhammad Nsereko yabadde ku live gye yabaddeko abaana ne bakuba okuva e China nga bali mu mbeera mbi lockdown ebadde mu myezi 3 abaana tebakola abaana bali stranded abaana tebamanyi kiddako. This is the situation. Olaba ffe Uganda tukaaba twakamala mu lockdown ne wiki ndowooza tenawera gye twandiyise tuto lockdown, but these people have been in lockdown for over 3 months. So this is the situation that our fellow brothers and sisters abali e China gye bayitamu. Nobody cares. Waliyo ka video kenalabye nga poliisi ebagoba ku nguudo buli we badda babagoba abaana abamu batandise okukwatibwa ekirwadde kya corona tebalina ddagala tebalina ngeri gye bagendamu mu ddwaliro. This is the situation. Let's pray for each other. Let's pray for our fellow Ugandans. Embeera si nnungi, embeera si nnyangu. Things are not easy for everybody. Tutuuse okulaba Abaganda baffe nga batufaako mu ngeri so tubadde tumanyi nti ekirwadde China bakicontaininze buli kimu kigenda kutereera naye nga Bannayuganda bano n'abaddugavu bano abasinga okubeera e China basomi, some of them are students, abamu baali bagenze kusuubula ekirwadde ne kibasanga eyo okitegeera. So you look at such a situation, buli omu ali mu stand still tamanyi kiddako kitegeera. So baganda bange twesabire, this corona virus is real, abantu bafa, abantu babonaabona. So this is the current situation. Abantu babagobe China tebalina gye balaga. Ndowooza ke kaseera gavumenti za Africa ziveeyo ku China engeri gye balimu kuyisaayo abaddugavu. Sijja gamba gavumenti ya Uganda, cause kino ekintu kyaffectinze baddugavu bonna abali e China.
they are being isolated. Nawulidde omuwala ng'agamba bw'oyingira mu baasi nga abachina abalala bonna bafuluma nga bakulekamu. Option ebeemu yiyo gwe kufuluma bali baddemu balinnye bagende. So this is the current situation. Racism is at its highest. Waliwo omuntu omwe yagambye nti bano baba bakimaki mu nsi zino lwaki tebasigala ewaabwe. Baganda bange ensinzibu nnyo eno. Bino ababyogera basinga tebatambulangako oba tebanenyigirizibwangako. Mu butuufu obeera wano e Uganda embeera neekunyigiriza nga opportunity yokka gy'olina okukozesa yakuvaako Uganda. Okitegeera? Opportunity yokka ng'eriwo yakuvaako Uganda oyizeeko ewalala. Abamu baapulayinga ne bafuna ebyo bi scholarship n'agenda e China yeye. Abamu babatwala nga bw'omanyi jangu osomesa oluzungu bintu byakweyiya nga bw'omanyi situation. Kugezaako kwetereeza. Okitegeera? Kugezaako kwetereeza embeera nga bw'ogiraba. So saagala nnyo tunenye nnyo bannayuganda abo babaddugavu bonna abakwatiddwa mu mbeera eno oba abalemererwa okudda cause mwategeera ekyaliwo. Ensi ziri zaggalawo tebasobola kutambula kuva China. You understand? Some of them tebabeera China. Abamu baali bagenze kusuubula, abamu bayinza okuba baali bagenze kulambula, abamu ba student, abamu baali bagenze ku bintu ebyenjawulo. People travel for various reasons. Abamu bagenze kulaba ku bantu baabwe, mikwano gyabwe, something like that. Okitegeera? So njagala tuleme nnyo kusalira bannayuganda bano musango. Omu yabadde agamba lwaki temusigalako ewammwe, lwaki temuzimba nsi yammwe. Well, buli omu yandiyagadde okubeera ewaka. Nobody wishes to travel n'ava ewaabwe n'agenda ewalala. Naye embeera y'okunoonya ssente, embeera y'okunoonya ekyokulya, embeera y'okunoonya okwebeezaawo, embeera y'okwagala okukyusa obulamu yereetera bannayuganda ne baddugavu abalala bonna okuva mu nsi zaabwe ne bagenda ebunaayira. Bamu bagenda mu Europe, abamu bagenda US, bamu bagenda Canada, abamu bagenda bava Uganda ne bagenda South Africa. Right now you find out that ne South Africa yawadde abatali batuuze ebbanga bave mu ggwanga. You understand? So you look at such a situation nti buli nsi embeera bwe yonooneka esooka kufa ku bannansi. Ne wane e Uganda gavumenti bwe yabadde ekola enteekateeka zaayo efa ku bannansi. Temwawuliddemu nti abachina abali wano abatalina kyakulya, abachina abatakyakola, abayindi abatakyakola tugenda bbawa obuyambi? No. Every country in any crisis prioritizes its citizens. Tuyinza okunenya China nti ekyokugoba abantu kibi, possibly that's very 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 bad. Naye ate era ensi tesobola kuwa bantu priority. China has over 1.4 billion people. Abantu abo bonna bagitunuulidde teyinza kuddaku mu ate abajja batawaanya. You understand such a scenario? Okitegeera? Abantu abamu abo ababonaabona bola be bagoba be baana babadde China eyo nga tebalina mpapula. Nze nina abaana bemmanyi abatambula ne bagenda e China nga bakola beeyiiya n'abeerayo emyaka 10. Okitegeera nga akasente alina abakasindika bageera bakola nga alina target n'agamba Mukama Katonda nnyamba n'afuna kyayiiya ddiiru n'akwasaganya China emirimu gye giri. Okitegeera? N'ayiiya akasente nga bakamusindikira e Uganda, bw'atuuka nga awezezza ssente z'ayagala ne yeewaayo ne bamusiba omwaka oba emyezi 6 n'adda ewaka. Abantu bakikola nti baagala nnyo okubonaabona. Nobody wants to be under that. Tewali muntu ayagala kunyigiriza bulamu bwe. But they do it because they've failed to make it here. Wane Uganda omwaka guggwako ne bagamba tulage $20,000 ku account g'obadde okola muganda wange nga togalina. Sente z'okola z'olya bakuwa $345, osula mu nju ya $20,000, olunaku okolesaako $15,000, olina okulyako, ogenda okibalabalamu nga bakuwa omusala gwa $5,000 naye nga expenses zo zaakakadde. That's the situation. Lwaki bannayuganda beekyawa? Abaana badduka wano ku mirimu n'agenda mu UAE n'akola obwakaddaama n'amanya owaaye kambeere mu kiyumba bampe $7,800 naye nga njirabako. Okitegeera osobola oziseevinga oba okuzitereka n'osindikirako abantu ko nawe n'oseevingako akatono. That's the situation. Let's not judge people that have traveled out of the country. Let's not.
because abaali batambuddeko abantu abo bava wano ate sente ze bakola bazikomyawo Uganda tebaziriira eyo. Bw'otunuulira abaana abasinga obonaabona kati abali mu mbeera bwe batalina mpapula abali mu Europe abali e US olunaku lweggulo ku mawulire ab'e US babadde beekubira omulanga ab'e Boston nga baagala bataddewo embeera okutuukirira baganda baabwe abatannafuna mpapula cause mwaba enteekateeka gavumenti zaataddewo enteekateeka ez'okuyamba abatuuze oba abantu abalina empapula naye ate abo abatalina mpapula tebabateeka mu consideration. Okitegeera muganda wa, so that's the situation. Eyo embeera eriwo. So njagala tusaasire baganda baffe, njagala tuduukirire baganda baffe, njagala tusabire baganda baffe. Kino si kyekiseera ekyokwenenya ekyokugamba nti gundi okola ki eyo ani yakutwala China kenzo okola ki Ivory Coast. You know, this is a time to pray for each other. Tusabe Mukama Katonda inshallah atuyise mwene embeera nga tuli balamu tuddemu twetereeze buto. Kino ekintu kikosezza buli muntu, kikosezza buli muntu yenna, tekikosezza Uganda yokka naye nga ab'obuyinza embase zaffe ez'e Uganda, China ne mu nsi endala. It's high time you look out for all Ugandans mumanye bali mu mbeera ki. Ng'omukyalo ono bambi alina abaana bakaaba. Kavidiyo kano ntandise nako naye era ngenda kukabalekera mulabe embeera omukyalo ono gy'alimu. Word XP is my name. Thank you so much for watching. Era gye musinzira okuba nti bambi mutulaba naye ng'ekirwadde kya ddala impact y'amaanyi eri worldwide mukitegeera. So baganda bange mwebeereremu, twebeereremu, tukole bye bitutwala mu maaso, tuyambe ne bwoba oli Uganda wano mwana ng'olaba neibawo walina obwana bukaaba talina kyakulya. Help if you can, because you never know the situation they are going through. You may go through it tomorrow. If not you, maybe your sons or daughters will go through it someone day. So please help one another. Tuli mu mbeera mbi ne buli omu agezeeko okuyamba munne. Until next time, thank you so much for watching. Uganda bannange nga omulaba embeera gy'endimu be abaana bange bakaabira byakunywa enjala ebatta sirina kyakukola sirina kyabbawa gavumenti bakubira omulanga bannange bakubira omulanga mukire mu ntaase n'abannayuganda bannange tugechayina nga omulaba oyo ye muto akaabira kyakunywa sirina kyamuwa mbawadde amazzi nnaku 2 mazzi ge baliko oyo ye mukulu enywako temuli kyakunywa bannaaye bannaye gavumenti muntaase bannaaye nze simanyi kyakukola ennaku ennumira abaana bange bano kubanga bo bato tebalina kye bategeera bannaaye gavumenti mutuyambe mututaase tetukyakola myezi 3 kumpi tugenda mwenda tetukola ennyumba bazitubanja nze landiroodi yaŋŋambye mu nnaku 2 muviire naye nga n'omuviira naye nga ndagawo ate nga n'ekyokulya sikirina ngaera we mulaba ndi munju naye n'ekyokulya sikirina sirina kyendya bannaaye gavumenti y'e Uganda mutuyambe tuli bubi bannange China tetukyalina ebintu bitutabukidde mutuyambe bannange mututaase bannange embeera tutabukidde bannange mutuyambe. They are chasing us again. They are chasing us again.